Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga akyaliddeko abantu b'ekiteezi ate olwaleero kubadde kujaganya na kunyenya Gali Banjole wali ku kitebe kya NUP ng'olwo abamemba befunira amamotoka aga mobilization. President w'ekibiina agambye ki? Byonna nja kubanga mbikuwa era nkugamba kimu nti omukutu oli gumu gwokka NCKTV era bw'obanga tuna subscribinga kekadde subscribinga, ringing that notification bell, sharing, likinga ebisigadde awo tukomawo nabyo. Katandike n'owekitiibwa Katikkiro Charles Peter Mayiga olunaku olwaleero bitaddemu engatto ne yeesooga wali temporary home ya Kiteezi Primary School Church of Uganda, Kiteezi Church of Uganda Primary School ew'ekitwe kino okubeera wano nno nga ge maka g'abantu abo abaakosebwa wali ekiteezi essaawa ya kakati gye babeera ye kampu gye babeera era bano babatuwaliddeko ebintu eby'enjawulo ng'ali wamu ne companies ez'enjawulo wamu ne media houses ez'enjawulo babatuwaliddeko ebintu eby'okkozesa mu bulamu obwa bulijjo nga mwe muli emifaliso, akawunga, cooking oil, sabuni, amata, bintu bingi nnyo ebyetaagisa mu kukozesebwa mu bulamu bwa bulijjo. Era mu kwogera kwe Katikkiro Charles Peter Mayiga asabye ab'ekibiina kya KCCA okukola obutaweera okumakinga sure nti abantu bano ate tebaddamu kubanga bakosebwa enjega eyaliwo oba tekiddamu kubaawo nti bateekewo preventive measures zonna esobola okutangira ate embeera bwe ziti okubanga ate zikomawo. Olwaleero wali ku kitebe kya NUP Makerere Kavule, ekyo nno kye kitebe ekikulu kubadde kujaganya kunyenya Gali Banjole ssanyu jjereere. Wano nno wabaddewo function eziwererako ddala nga mubaddemu n'okubanga baaniriza abamu abamemba abavudde mu parties endala okwesooga kibiina kya National Unity Platform era munnange babaniriza mu mizira n'essanyu ku kitebe. Ono nno omu ku abo ye Honorable Muyanja woba mujjukira mulungi yali bba wa Judith Babirye bamwaniriza era yeggasse ku kibiina kya NUP mu butongole. Awo nno byonna nga bigenda mu maaso mukulu ow'ekitiibwa President w'ekibiina His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu aka Bobi Wine wasituse n'aba ng'ayogerako eri abantu oba abawagizi ssaako n'okubanga ate abanjulira emmotoka ezaaguliddwa zino zaaki byonna kansooke mbikuwe. Because this is a message especially for those that are joining us. Abantu bangi nnyo batwegasseeko ne oluba okubeegattako n'akubekoona. Now it is those so-called opposition people that they are using. You remember we told you that there was a mission to take away the power from you, the people, to elect a president. That mission is still ongoing and they are using opposition people. Waliwo pulaani ey'okukyusa okubajjako obuyinza obulonda president kubanga Museveni twamuleega enkaka wadde yaba akalulu atya okuyingira mu field naffe. N'olw'ensonga eyo bagala kukyusa constitution okukyusa nti parliament ebeeronda president. Ekyo mwakiwulirako ekyo bakyakiriko ate nga bakozesa abo bennyini aba opposition, abo bennyini abajja nga babadde akamyufu nganzi, abo bennyini bemasaamu Obesigye. Mukirabye olwaleero ku makya olwaleero nga wa opposition nyini oba yefulo wa opposition nga gyagamba kakati NUP bagijeko obuyinza obulonda leader of opposition kubanga Museveni ayagala wambe ne parliament abere nga yalonda ne leader of opposition. Ekyo tekibangako bwekyo mu Uganda because Uganda has never had an opposition like this one. Tekiberangako togera Museveni abadde agulirira abantu
ng'agulira aba leader of opposition paka wajja ate balinga bamenka. So kati alemedde okututiisatiisa kuba n'okufa tetukutya, alemedde okutugulirira kuba obusozi twajja tubulabyeko. Kakati ayagala mu buswavu kukozesa abo bayita opposition bagambe bebalonda mwakira mu commission bwe bamala okubba ne tubagobayo. Museveni n'agamba nitamonga abo batukolera obulungi. Museveni okuba nti ayagala okulonda leader of opposition, ayagala abo abamukolera. Mwali mulabyeko munnaffe bwe yawa n'ekirabo kya $5,000,000 kyamwakanyiza bulungi. Bwekuba akafaananyi osindiseyo leader of opposition awakanya omuntu olinagamba afe tetwagala Ssenyonyi abatuwakanya, twagala ono yabatuwakanya, yatuwakanya obulungi. Mwalabye nti twalonda banne tubasindika mu committees naye ne bagamba ate musobola bajjako bano betwagala. That is where we are. So as we are here, friends, we want to remind you that for us, we are in war. This is war. Luno lutalo. Bino bya ddala. Eno mulinya y'amagye. Mulinya y'amagye. Wano tuwanya abantu ebitiibwa naye ebitiibwa tubibawa okusinziira ku bikolwa byabwe. Tujja kuwa ekitiibwa muganda wange, tujja kubimbisa, tujja kusuuta, naye bw'onootutunda tujja kulabisa. Ate bya ddala. Gwegenda obuzeeko gundi. So, I always remind us, because it's necessary. It is necessary. And we must all keep each other to account. We have proposed good things for this, our country. We are here today. Corruption is eating up our country, but the regime is defending the corrupt. Today you are not allowed to talk about the corrupt people. Unfortunately, they are using our brothers and sisters in uniform. Olina pasente z'omusolo ate ne bakozesa baganda bafa aba poliisi okumukuuma. Ziyongeza abasirikale n'abapoliisi emisaala. Museveni yatya nnyo. Leero lwava mu kulonda n'ajja n'abagamba ngenda zibongeza. Naye olw'enguzi tebasobola kituukiriza. So to you brothers and sisters in uniform, the offer is still standing. The lowest paid police officer under my leadership will be earning a minimum of 1 million shillings. Nga zeeyongera bweyongezi tezikendeera. So kati mwaba polisi n'abali maje n'abali mu prison musaleewo munnange. Tetubalimu. Finally, friends, thank you. Thank you. Finally, friends, while everything is the way it is, while the nation is under attack, while your freedoms are under attack, don't give up. Museveni is panicking. We have Museveni surrounded from all corners, from Europe up to Kenya. You saw him yesterday fighting with my friend Babu Owino. Museveni, you are going to face him. When you go to Tanzania, you will face the same problem. You go to America, same problem. Europe, same problem. Why? Because you are wasted. You are used and useless. Free the people. Let them be. How does it feel to you when you came talking about fundamental change and now you're saying no change? You said Africa's problems are Africa's problem are the leaders that overstay in power. You are almost 40 years in power, but you don't want to be reminded of what you say. So I will wait to Jacob. Challenges are going to be many. Temptations are going to be many. But let us insist. Let us keep going.
Let us keep bringing other people on board. Let us keep uniting. Finally, my brother, Dr. Batua. In fact, come, let me say this when I'm standing next to you, and I even have a little gift for you. This brother here is from FDC. Because people from FDC, those that are real, are fighting against the regime. They are real freedom fighters in every party, and I must insist. And there are moles in every party, including NUP. Kanchide muchino. Waliwo abantu abagala ensi yaabwe mu buli party, mu FDC, mu DP, mu JEMA, mu NRM. Ate waliyo abali b'enkwe mu buli party ne mu NUP mwebali tembamanyi. Wama b'entebe nimbye. Honorable Zake, tebali yeyo wamweyo. So I want to salute you, my brother. You called for unity. Unity is the only way we are going to defeat this dictator. It's not going to take only one party or one leader. It is going to take all of us. But we are going to unite with a purpose, with a mission. So thank you very much for being with us today. Send our regards to the brothers and sisters in FDC, especially those that didn't sell out. Tell them we are together. Tell them we invite them to join hands with us and fight the dictator. We are aware that they are trying to register their party, and we wish them well. We hope they will allow them, because they did not allow us. And I know the dictator does not allow any real freedom fighter way forward. That's how we go NUP. Our doors are open. Let's work together. Send our love to them. We are not in competition. We should be in collaboration. Thank you very much, and allow me to give you this gift. Not as a member of NUP, but as a member of People Power, because all of us are. Binyuma. Finally, please, once again, I want to send greetings and salutations to my brother Babu Owino. Comrade Babu Owino, I want you to know that Malcolm X taught us, if the enemy does not fight you, then you're not making any progress. But if they fight you, then you are under their skin. Continue irritating the dictator. Together we shall liberate East Africa and Africa. Thank you very much. Secretary General, Bangamiti, Tuinayo, Akanyomera Kasembayo, Madam Sabotu guiding the three. Yeah, as they come, there's a gentleman here who has another graduation gift for you, Mr. President. Now, ladies and gentlemen, people power, our power. Katingabe mmanyi tusimbude tukozechi, tusimbude. Ha, very very beautiful picture. Pencil King. Yeah. Banange Fanani, such beautiful pieces of art. Yeah. Council. Council, we get on you to Manamuri inspired. As well, Manamuri inspired to know that your dreams are valid. Anytime, Osowa Ochikwa, now no council, no president, no Yambara degree, no Kwabene. People power. Yeah, under the guidance of the president, we decided to equip our mobilization teams. Isma, Yingizao, Ebiakabi Afe, Betugenda handing over to our mobilization teams. Chairman Nyanzi Jango Belewano, go ahead to our mobilization. Saba deputy heads of mobilization, Bajewano, Belewano, Mabana, Katolo no tusimu de band.
nga ebyakabi bino bikwe bijja. Kati tuwatukozeti? Oh my God. This is what we call National Unity Platform. This is just the beginning. Under the guidance of our President Ngabe Magambe, tusazeewo nti buli region ya Uganda at least afune motoka egenda kwera ng'ekola emirimu kya people power buli kiseera. Motoka emegenda kola emirimu kya Buganda endala ekole ekya Eastern Region, Western Region, Northern Region. Full time. Era nga bwe ngambye, this is just the beginning. We shall try our best to make sure that even all other sub-regions get capacity to do this work. So, Mr. President, may you hand over the keys to these deputy secretaries for mobilization. Waluna eyo kuna eyingira eyo egenda kubeera wano ku headquarter eyokutaano ng'ekola emirimu kya department wano ku kitebe wennyini. So, Mr. President, if you could hand over those keys to... Yeah. Oh. No, so. Ashraf, complete a copy. But we can be to take once. Nay, away one hour to lava. Okay, let me have Comrade Asega here. Yeah, Comrade Asega, I hand this key to you to go and mobilize the whole of northern Uganda, open their eyes, and let's go, so that by the next time we have an opportunity, the 7 is down. I want the 4. I want the 4 and you. Good day. Comrade Julian Kabagambe abantu bona barambanje bona obatu mu kikombe kitu cha National Unity Platform.
after everything nyenda tuinge Museveni mu Uganda hii we bali mnongo wanga bali ndowooza osina kyenyongerezaako mubiwulidde bulungi emmotoka zaani babakwasizza ebisigadde tujja kuba nga tukomawo temuvaawo